Okay, mugamba mutya abali Kachumbali TV kansube bitambulira ddala bulungi nnyo gwe nasinzidde okubeera eyo ng'olina gy'okwasaganya akyakabi nnyo olwaleero lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ezo zennyini ze ziri ku ssimu yo naawe z'olaba ate lwaki nedda 25 so mwezi tugutwaliriza akota y'omwaka tuba tugimalako naye nga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga leero nsazeewo ate nnoonye ku musajja ow'ensonga ekyaddala nali mu kyalo nga muwulira akuba essimu ku leediyo erinnya Makolo Kavuma ne litambula nnyo naye nga simulabangako leero omukisa mulungi nnyo musisinkanye bulijjo mukubira akasimu naye finally angambye jangu tukolemuko so abasajja bano be batambuzibwako ensonga z'ebyobufuzi nga tebali wali wennyini teba beesimbyewo obawa naye nga be bazisensula gwe wenna badde agoberera ebyobufuzi abasajja bano bamanyi Lubakyoya Makolo Kavuma Ismail Lubega bangi nnyo abo so naye tufunye omukisa nti leero tumulina atugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezitambula mu maaso mu ggwanga naye muzikiriza ate musabe atubuuzeeko. Abagoberezi ba muganda wange Kachumbali mbalamusizza nnyo ne mbeebaza amaanyi ge mutadde mu struggle ndowooza ffe mutulaba tugenze tugikaddiyiramu naye tukyagamba nti tusonga embeere tetuza mabega okutuusa nga tufunye enkyukakyuka. Bulamu bweyagala obulamu tebwali badde bubi naye olw'embeera eri mu ggwanga ffenna tunyigira awamu ebibanyiga bye ebinyiga sigamba nti nze ndi mu nsi ndala mmwe muli mu nsi ndala bwe butyo bwe butambula. Okay. Anko Makolo Kavuma ensonga zenjagala tutandikireko ndowooza y'ensonga ya lishafo omukulembeze gwanga gye yakoze ayakoze enkyukakyuka nnyingi nnyo era weyaweeredde omukulu Nup Muhoozi kalina lugaba ekifo kya CDF ensonga point zaadde bbiri ezasinze okutabula ennyo abantu ekifo ekyo n'ekifo kyawadde omukulu Balamu gw'amawulire ago gakusanzeewa era ensonga bwazirabye ki ekyakujjidde mu mutwe? Ekisooka kiri kitereezeemu ogambe Mwami Museveni eyawamba obuyinza bwa Bobi Wine kuba president eyawangula ye Bobi Wine fe ye president waffe naye olw'okuba nti oli yawangamya nga akozesa amagye n'obuyinza obulala obw'amaanyi akola ebyo byakola naye newe tujja kutambula bwe tutyo. Ekisooka mu byonna bye tulaba ebigenda mu maaso Mwami Museveni bye yakoze oba mwalabye ekifo kya Nup Muhoozi nga bamuwa obwa CDF kyalangiriddwa ekiro ssaawa nga zigenda kuwera 6 zabadde 5 n'eddakiika nga 45. Kituufu. Muhoozi oyo azze akukusibwa mu kikyentegeeza mu kukusibwa mu by'amagye. Yes agasomye era azze afuna ebifo ebyenjawulo naye nga waliwo ebimufevaringwa nga yiye mutabani waani wa Mwami Museveni. Kakati nze seewuunyiza nnyo nga bamuwadde obwa CDF kuba Muhoozi mu 92-93 Mwami Museveni yamulaga ng'ali mu local defense. Twagenda okuddamu okumuwulira ng'ali atandise kufuna madaala ga mayinja mu magye nga tetutegedde process kimwe yayitaawo etayitawamu balala. Kimanyiddwa bulungi tiwaliwo abantu abajja ne Museveni okuva mu nsiko nga neerya kopolo taliina. Katwebuuza ku criteria kyeyitwamu ono okukula ali modified kubanga bamukuza nga bino ebirime bye mulaba bafukirire bino ebyekawanda. Ogamba tatuuseewo awo ku meriti si busobozi abalina obusobozi bangi. Webuuza abajja ne Mwami Museveni kale baveeko abamusookamu abatobye nga talina wadde erya kopolo. Tugenda omuwulira ali Sandhurst wuyo ali luddawa tukomyewo naye all in all kye tuyinza okugamba nti Mwami Museveni ayagala kukwasa mutabani we bukulembeze ekyo tebabalimba era tekibeewuunyisa nga mulabye nga gavumenti ekoze eki amagye gagikoze eki nga omutabani awambye taata we nga kipange it's in plan kyageza kuba Mwami Museveni kyazudde nti mutabani we tasobola kalulu
olaba Museveni kamulema Besigye azaamuwangula ne Bobi Wine yakajja yamuwangudde badly n'amukuba hands down. Tolowooza nti nno Mutabani abadde akoze n'ekibiina abadde alirwedde okugenda mu kalulu kuba ekibiina kibadde kitambula bulungi nnyo akunga bulungi nnyo abantu okuteekawo ekibiina yali akuba jjinja mu kisaka kulaba what is public is saying what naye okusinziira ku kyalaba public Museveni tagenda kukkiriza mutabani we genda mu kalulu ayina alternative ngezi 3 as we speak ayagala kuteekawo embeera ng'ababaka ba parliament be balonda president kati ng'ekigendererwa ng'abantu tetukyalonda nga mmwe mulonda ababaka mu bitundu byammwe kati ababaka abo be mulonze bagende mu parliament balonde naye nga ekigenda okukolwa mu ekyo kimanyi muganda wange bagenda kuddira constituency nga boolaba Busiro North eyansuubugapo oba eno Honorable Medad gyakiikirira ezo ennene bwe zityo bazireke nga nnene bwe zityo baddire constituency nga boolaba Lubaga bagifuuleemu Lubaga South ne Lubaga North eberenge evaamu mbako kati areducinga ababaka mu bitundu gy'atalina buki buwagizi kati agende ewaabwe nga boolaba Kahinda otafiire gyava Honorable Kahinda baabatemera kuba waliwo ababaka abafaanana nga botafiire ng'obululu oba abaleeta mu parliament buli 2,000 bonna abalonzi bobagatta bali 3,000 kati bamulondako 2,000 2,000 abalala ne balonda abalala constituency bwe zito gye ziri eyo mu western ne mu eastern gye ziri ogende Karamoja batemeteme constituency nga boolaba division yene y'Emakindi bagifuule constituency asobole okufuna ababaka nga bajja mu parliament nga bangi mugende okutuuka mu parliament abammwe ekyagenda kikola mu bitundu gy'alowooza gy'alina obuwagizi abammwe nga muliyo batono ye ng'alina bangi kati mugende ogenda okuleeta ekiteeso ekigamba nti president alondebwe ba MPs nga of course ababe olaba nakati we tuli nga tanazisalamu era abaleeta naye nga ababaka ba Museveni abasinga obungi bava outside Central Region tebali mu Buganda ngate Central Region yesingamu abantu abangi anti Buganda ye Florida y'ebyobufuzi mu Uganda nga boolaba America nti balina Florida ne Buganda eno ye Florida civilization mwe yatandikira buli kintu kyonna kisinziira wano tebaginafuyiza nnyo enki Buganda obudde buno Buganda tebanaginafuya olw'ensonga Buganda yavaayo neyogera yawe eddoboozi mu kalulu akawedde ne bakuba ba ministers kumpi bameka 10 na bameka ababaka bwalaba aba parliament genda ku local councils bonna baffe ba Nup kati Buganda erina voice gye yalaga gye yawa Museveni era Museveni yafuna ekyekango kiyita ekirooto ekyentiisa kyatafunangako golooza lwaki drones zisinze kuyoola abantu ba mu Buganda kubateekamu intimidation ababeere nga batya otuuka okugamba nti bwe mba mpagira Bobi Wine nja kwogerera mu kisenge kyekikoze ekyo ne batta abaana ne babamenya ne babawuca paasi ne babakola bye bakola ki bye mulabye drones ebweru wa Buganda teziriiyo nnyo tetugamba nti Buganda ye ronda yokka n'ebitundu ebirala tuba tubyetaaga naye bakikola okanga abo abayinza okulabula bali bw'ogamba nti nno Mwami Museveni ali mu nteekateeka oba mutabani we muwamba nga mutabani we alina ekibiina kirimu abagoberezi mulimu ba Frank Gashumba abakunzi Balamu bantu bangi nnyo bo kibalekawa abali mu kibiina ekyo eyatandikawo ekibiina ekyo ye Mwami Museveni ng'alagira mutabani we akitandikewo yes tasobola kuvaayo kyogera naye yakikola ki obijjawo nze ndi politician nze seebaka sitamiira ndooleza ggwanga lino bwe likyuse bwe lirina kukyuka President Museveni yatandikawo ekibiina ye yalagira mutabani we atandikewo ekibiina ekyo n'erinnya ye yalimuwa kati oli eyatandiseewo ekyo yakijjawo missoni y'ekibiina ekyo kubuguyaza bannayuganda kyova olaba
bakubye ejjinja mu kisaka nga bayita mu kibiina ekyo bo kye bayita ekisinde simanye ekya patriotism ne batambula entambula ze batambudde sente ze baspendinze nga basomba abantu okujja mu bitundu Muhoozi wabeera ne bamanya nti it's not good at the ground tutuuse strategy abantu babasomba busombi wawulira juzi nga bayomba abaali mu Costa be baali batwala e Masaka nga tebabasasudde sente zaabwe basomba basombe batwalabye Masaka nkugamba nga kati okakasa amaanyi njagala Muhoozi ayimirire enamboole Bobi Wine ayimirire wano ekyaddondo nga tewali kukanga buli omu ayimirire alage ensi so nze kyendowooza Museveni akola ekyo kuba yalina obuyinza bwonna obw'amagye n'obweggwanga era nga bwe yalonze ba minisita bwe wabalabye bwe bityo bwe bikola ki so Jeno Muhoozi akyasobola otalaga eggwanga wabadde akola nga ate alina ekitiibwa kya CDF Brigadier Sorobeize Brigadier Tumukunde yagenda ku CBS mwe mulabika mwali baana bato Medin Sereko n'amu interviewinga n'ayogera ebigambo byayogera yasibirwa emyaka 6 ku Messi lwa bigambo ebyo naye bye yayogera era bye yakola nga tebikkirizibwa mu magye ku Muhoozi bikkirizibwa atambula kyere nga ne political parties eziri registered nga Nup tebagikkiriza bakulembeze baayo nga bolaba Honorable Beka Kawalya okuba olukuŋŋaana mu Lubaga North nga ate gyakiikirira tebakimukola ki tebamukkiriza whereas is an MP elected in that constituency naye Muhoozi atalina kifo kyonna mu byabufuzi atambula eggwanga ng'akuba enkuŋŋaana ezaki Balamu ne banne babadde nga bategeka enkuŋŋaana z'abavubuka be bagulira piraawo ng'ekibiina kyabwe be bakituuma ne bazikuba nga teri abakoze eki abakutteko ekibiina bakiyita UPLO bakiyita PLO piraawo kyaba piraawo mu bufunze kyabali ba piraawo so okubeera nti nekibiina abamu babawadde obwa minisita kikyakireka kubeera nti kisitandinga oba kati ekyo kiweddewo kigenze kiguumaaza ng'ente eyo efuuyirira ekyoto golowooza nti balina kye baliko naye kinene nnyo Museveni atwala mutabani we mu buyinza era as we speak now Museveni yalaze nti adelegatinze obuyinza yasooka naddira General Mbadi emabega kaawo mu February zaaliwo ennaku z'omwezi 26 bwe watyo n'alaga nti UPDF ekyusizza obuyinza kati bwonna obw'amagye mu UPDF buli eri CDF yakola buli kimu okustructuringa okukola establishment eyo gye baleeta nga yagikola luli bibadde mu ofiisi ye ya Museveni nga commander in chief naye kati CDF bamuwadde obuyinza kati Mbadi yali mukyala eyali mu zzaaliro ng'azaala mwana atali wuwe yakola byonna yakola nga tamanyi nti era bamukwasa obuyinza wali ng'ali happy tamanyi kigenda muki mu maaso kumbe alinga omukyala bwagenda mu ddwaliro n'azaala omwana nga wange yazaala buzaazi so yali sivinga n'amanyi afunye obuyinza kumbe babutegekera oli kati obudde buno Jeno Muhoozi yalina obuyinza ku buli kimu ku magye bonna agambanga n'ag'oku mazzi gonna era bwagamba nti nkusiba nkugobye kati ffe we tuli tugamba tugenda kufa kuba bagenda tutta bagenda tusiba Muhoozi alina ebintu bibiri abirivingira mu kusiba na kutta tamanyi bino bya kitaawe byakwogera byabadde ayogera ebyobufuzi ne banyumyanyumya yalowooza kukozesa maanyi buli kintu kutta kusiba atakkiriziganya naye wakufa era ffe abamu abaayowayodde kuba ffe obulamu twabuzannya mu zzaala tusuubira ajja tutta naye ekikulu otutta message ki evuddewo ey'abantu ebinyiga abantu alondeddwa mu kaseera nga tugenda mu byobufuzi ebiri active nga ne ba political prisoner bakyali makomera abaluli balutaaya bamachate wetulaga wano wa
kyekiri ekifaananyi kyegambye ndi Museveni by all means ateekwa okutuusa mutabani we ku bukulembeze. Ekisooka kyegambye nti nze predictinga tuwayinza okubaawo ku lwaki before 2026. Yes, era mu 2015 tuyinza okulaba ekyaki ekyenjawulo mu magye. Lwaki? Nti okugenda Mwami Museveni ayina enkola bwana atuuka mu 2026 is it 26 ng'alaba akyayina amaanyi ajja kugamba tusooke tugende ngende y'ekisanja. Bwana alaba nga tagalina agenda kuteeka kuba abazungu bamugamba dda baddokita be ave mu byobufuzi. Ajja kuteekawo embeera mutabani waawambe agambe bakulu banne amagye gatukoze eki kuba banne ba historical n'abasajja abakulu abali mu gavumenti baagaana omwana. Nalabako bajjino Kayindo tafire anda mukamba byayogera obiwulira. Kati ye ateekawo embeera eri mu balance ali kwa hydraulic bwati nti bwentuuka nga sisobola omwana abeerewo awambe. Bwawamba tolabanga tuyinza twala emyaka 5 walimu era kye bagenda okukola bwana amala okuwamba bajja kugamba emyaka 3 kyamagye galyoke gaddiza abantu obuyinza ba civilian. Abeera naye tamaze okukola structure anti olwo naye ali mu period egamba nvudde mu magye have retired. Naye ng'okakasa nti asobola ogaritayalinga bayinza okgenda mu maaso okumala emyaka 5. olwo naye tagenda tukala kataana. Mwe bannayuganda bwe munakkiriza ekizibu kya Uganda kiri kimu ti abantu ba Uganda ntera obbagamba ffe teri bye tutabagambye. Ffe tubagambye buli kintu. Nze najja mu politics nga siyina baana kati mbazadde bakuze bakwenkana bakuze nwanagana na Museveni. Kati gwe bw'otalikola Museveni ekyenjawulo kyemwe praisingako nti ye ne banne ba Dr. Besigye bamanya Mushega ba Muzeyi Nadduli Obote bwe yabanyigiriza baagaana ne bannayuganda bawano mukkiriza. Ate teri Obote takolangako bikolobero bisinga Museveni byakoze bannayuganda kati. I'm telling you that. Obote okusoma abo ba Museveni obalaba senga baali ku mirembe gy'abalala gitaali gy'aba Muteesa ba Amini baani tebaali somye. They could not afford school fees on kuba bakadde baabwe baali baavu nnyo ekikoze eki ekisusse. Obote yateekawo amasomero ng'abantu ebitabo babisanga ku somero textbooks school fees ng'amasomero gali ku standard yeetya naye kati wano tuli mu nkola ya South Africa apartheid. Ababagagga nnyo balina gye basomera international schools. Era mwe muba mukayana wano ebyensomesa omwana wo wa UPE gwe bagamba otwale mu UPE bamusaako ennusu 600 buli ttaamu 200. Naye ng'owuwe asomera ezo abali Kanyarweru ze basomera. Njagala ondagayo omwana wa MP oba wa minisita wa Museveni asomera mu ssomero lya UPE naye gende Nairobi bwe kiri. Abeeri Kenya abaana baba MP basomera mu masomero ga ku byalo UPE schools. Kuba bo kye baakola they are nationalist balumirirwa eggwanga baateekawo embeera abaana ba amasomero gabeere ku standard nga n'abaabwe gye basomera. Ne bazzukulu ba Museveni twali juzi mu COVID ng'atugamba nina muzzukulu wange wano asomera ku internet ebintu biva America. Kati gwe agenda kusomera America oba wange kati ye enkola gye tulimu. It is you the younger generation. Era buli muntu nze neewuunya nnyo omuvubuka ali mu myaka 35 kukka wansi ng'owagira Museveni. Bw'oba mutamani wange nkutwala butabika ne bakkebera omutwe. Nkutwala butabika bakkebera omutwe. Bino byonna byolaba balonda ba minisita tebalina buyinza abo. Twogere ku kifo kya Balamu kyamuweereddwa. Balamu abadde mutegesi wa bivulu bangamba yasooka beerako mu FDC n'avaayo neyingira NRM kati abadde mu kisinde kya Muhoozi obudde buno minisita. Balamu
mumanyidde bbanga wadde inachoga mbadde nbuuza nti transformation ya Balamu omulabi ali eyo n'ekifo ekimuweebeddwa ayinza kiyigamu oti gavumenti ya Museveni era neewunyiza nnyo. I was surprised nina abantu besaalabye mu cabinet mwannyinaze full figure ono Buchaman eyaveewa eyali ne Bobby ye Buchaman omulema oyo ne simulaba mu gavumenti ya Museveni. Bano ba Calvin abantu bwe bati abafaana Calvin Kayanja naye yanibadde mu cabinet ye nga werojo abo be bantu balina okuba nabo kati mu cabinet kuba cabinet ya Museveni eyakoma okubaamu abantu abali mwensa ye yali mbabidandi bambabazi ba honorable mbabazi abantu bwe batu ba honorable amanya mushega naye bano ba minister tebaba wanti balina obuyinza era balina bye bagenda okukola kati Balamu it was a reward olw'okwagala ennyo mutabani wa Museveni n'amaanyi gamutadde kwabadde kumusasula kumusiima a reward nenge ekifo kinene ekifo obunene bwaki ebyo Museveni tebimukwatako. Okimanyi nti mu Uganda mulimu ba minister ng'amalako emyaka 2 ekitundu oba 3 gyabadde nga tebannakola reshuffle nga talabanga ku Museveni kwogera one on one ng'amulabira mu cabinet wali ate bwe batuuka mu cabinet buli omu Museveni ajjanga afutukanga wali mu kasengekere mukyala we bwe balamula eggwanga n'atuula wali n'agamba aha gwe minister ow'ekitiibwa Haruna Kangereze kwa Haruna Kasolo yatajja kunyiira Haruna Kasolo oba kyofa togabye mbulire ebifo e Kampala n'aboogera ne boogera n'awandiika kale oyagala billion mekezi n'akola 65 okay I'm going to see bwatyo bwakola ba minister tebalina buyinza teri minister okumanya ba minister ba Museveni tebalina buyinza oli abeera Sempijja abadde minister wa defense wa security nga naye tasobola kujja ku police post nga bakusibye nti nkubire Sempijja ndi mu Namasaka jangu nzije ku police post ye Makindi talina buyinza obwo mwami Museveni enkola ye olaba bana abawandiika abajjuza abasibe mu bitabo ku police wali ku meza ng'oyingidde booti okolera statement yawo aba n'obuyinza obusinga obwa DPC ku police yenkola ya Museveni. That's how he runs his government. Teri minister wa Museveni alina ba minister abalina obuyinza mu government ya Museveni batono kuliko mukyala we Janet abo ba David Muhoozi kuliko abantu abafaanana bwe batyo. David Muhoozi ono yali CDF abo be balina obuyinza oba minister yabufuula jirikiti kwakasuka abantu be genda eyo. Tulina ba minister abamu abasuuliddwa ogambe okubeera nti nno maybe abantu bebagamba nti nno baali mu kwekobaana n'omukubba amabaati naye tubeerako n'abalala ate abasigaddeko nga nabo baali mu kkowe erimu 90% basigaddeko. Ogamba abaali mu kkowe ery'amabaati lwaki abamu basigaddeko ate abalala ne bavaako okwo kujeregerera yalaze bannayuganda nti si mmwe mumbuulira nze byamwogera sibiwulira. Amosi Lugoloobi amabaati baamulaga nga agakubye ku biyumba by'embuzi ze ewaka ne bamulaga nga agambululako kituufu ne balaga Anita Amongi yamupraisinze bupraisinzi yali musaga y'amabaati oyo speaker nalabye ne gundi naye nabbanja gava mu ofiisi ye kati kyegambye nti Museveni talonda ba minister kukolera bantu. Agendera kinga alonda ba minister oba asinziira ku ki? Alonda bantu be bawulize gyali baana akubira entoli bwati teri minister wabula Museveni tebakikulimba. Take it from me. Just kufuna sente kuba ba mirimu ba minister nga 10 oba 6 ku 82 baatuula nabo ne ba designing ebintu byabwe nga ate abasinga ba maje nga bolaba Jeno Katumba Wamala abo bayita kuba amanya akyakulipya akalipo k'amaje. So Balamu tetusuubira kyamaanyi nnyo kuva mu era ogenda kulaba nga Jeno Mbadi amaanyi gayina mu trade gye bamusindise ganjawulo kuona abaddeyo bahati
kubona amwesiga bano obuyinza abuzza mu military regime. We are in military regime. Nze nina bamemba ba parliament bemmanyi ku parliament awo nga bayina ba minister be batamanyi nga babekangira wali ku floor ng'oli yeyanjula ndi minister w'enkoko n'embaata kati tebamumanyi ne babuuza ate oyo afubutuseewa nga teri naamumanyi. Okay, ensonga bwetyo ndowooza mugitegedde bulungi nnyo naye tetusobola maliriza ate nga tetukonye ku nsonga ya CBS. Nakuwuliriza nnyo ku CBS emabegako eri naye kigambibwa nti nno mwafunako kono obuzibu mu piriyodi y'okugiggalawo. Obudde buno abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti beemulugunya nno tebaweebwa mukisa kugenda kukyazibwa ku CBS nabo kwogera nsonga ate bannaabwe ababakuba bo baweebwa omukisa enkya n'eggulo. Ensonga ya CBS ene ekituufu Makolo Kavuma tosala mu bintu byange byenjogedde mbamanyi mumanyi obisala nze ate olwo mba nkugobye siddamu kuwa interview ndala. Ekyokubiri nti lwaki nkusabye ekyo abantu abamu babaako ne bye baagala bateeke mu butambi n'ensonga zaabwe naye first of all Mwami Kavuma omuntu ne bwabanga akukoledde akantu katono nnyo naye ng'akujje ku A n'ogenda ku B ku level A n'ogenda ku B obulamu bwo omwappreciatinganga nnyo kituufu. CBS eyo ogiraba ffenna we are product of CBS. We are product of CBS. Tutya bamemba ba parliament abo ba Mwanga Kivumbi oyo atandise okuvuma abalonzi Honorable Namboze bamedadi bakasiba nti baani sijja bamenyamba maleyo bangi nnyo ba product bakawalya product za CBS. CBS eyo yalina programs gye bayitanga mambo bado yazimba abakulembeze wana aba opposition abayitirivu abayitirivu netakoma ku mambo bado ina program ene yakkiriza obagaane ya Made in Sereko omusajja oyo Made in Sereko ne bwoba tomwagala you have to appreciate what he has done for this struggle. Tuteekwa kikkiriza wadde si yakyaza abantu ku CBS waliwo producer wa program za politics za CBS si zokka n'endala gwe bw'owulira nga ofunyemu enkenyera CBS eyo twalwana ne batuuka ne bagiggala abantu abakola ku CBS bayitirivu behind that abo abakolako balina abantu ab'eŋŋanda bibalabirira abaana abakona emikwano n'abaki bayimirirawo ku CBS eyo Katonda kwe abakola ki bagiggalira emyezi gyali asimanya ameka bagiyita 13 emyezi 13 n'ennaku 10 asimanya na biki balina bwe babitaputa abakozi abo ne babonaabona naye ng'ekibabonyaabonyesa ffe bannabyabufuzi abaayogereranga ebigambo ebiringa omususa ku CBS nga nakati tukyabyogererako oba you get my point kitegeera ne bayimirirawo abantu ne bazimba abakulembeze okimanyi nti CBS ekola teyina license nange neewuunyiza ne ŋŋamba ye kikola etya kugiteekako mbeera yagikangakanga tu gwe buli lw'oyimirira nja kusaba mikwano gyange bwe tuli ku social media zino tuzikozese mu butuufu bw'ozikola ki olutalo olunene lwe tuyina ffe siggwe ffe lwakuggyako Museveni mu buki simanyi oba gwe oluyina kaakati bwe tuba lwe lutalo olunene lwe tuyina tuleke kulwana nsonga naffe ate abalina kye batuyambye. CBS buli lwakuneebeera ne Honorable Ssemujju Joyce baagala neereeta n'abalala olwokusatu ebeera ne Harold Kaija Mwanga Kivumbi ne kubeerako naani omulala babeerako basatu bana bakiwanda ne bali kati in that spirit toyinza kuŋŋamba nti teyagala kukyasa bantu bano. CBS ekola business eyagala nnyo bw'ekyaza President Kyagulanyi Bobi Wine ewulira bulungi nnyo kuba bafuna abawuliriza baki
ne views zirinya ku social media zaayo naye government gye tudiringa nayo etya buli kiki olaba atya batunda kaveera naye CBS ekyaze Bobi Wine awe emirundi ena mu mwezi oba ebiri oba otegeera point nkitegeera kyogeza nalabiyeyo abalumba personal Medi bamuyisiza Medi nsereko y'omu ku bantu bemmanyi kuba mumanyi aba respectinga president Kyagulanyi mu programu zezo nnyimba akuba ennyimba za Kyagulanyi nga waliwo ne radio endala zesijja kwogera gy'osobola okusaba oluyimba lwa Kyagulanyi ne bagamba ndeka naye Medi olw'esande kwa live and kicking akuba ennyimba zaani za Kyagulanyi Medi ayita Kyagulanyi president we owulira kyegamba kati gwe bw'otandika okulumba abantu ng'abo n'abalala betuyina mu media abatali ba CBS nga bantu baffe batandika okugamba abantu bano they don't appreciate tumalamu abantu baffe amaanyi abatuwa platforms ezo oba otegeera kyegamba Medi si ye producer wa CBS ate si ye nanyini CBS Medi mukozi bukozi ayina okwagala eri Kyagulanyi ennyo nga bwe mwagala naye talina busobozi bumuleeta wali mu studio ekituufu ekyo nakyo ne bw'aba akyagala nnyo era bamala mugamba nti this weekend ogenda kukyaza Kyagulanyi kati ffe bwe tuva ku nsonga ennene ne tutandika okulumba Medi nti Medi anyway si Medi yekka n'abakozi b'emikutu abalala nti tebatukyaza tebakola ki Katonda ono yatuleetera social media zino yayina ensonga singa emikutu gino egya social media tegiriiwo nga radio zizokka ze ziriwo n'eddoboozi lyaffe teryaliwuliddwa waki wantu wonna naako kootuwulira twogera ku radio olw'okuba bannyinizo bakimanyi nti social media weeri bw'otumma platform ekola ki weeri endala ate nga nabo balina business ze bakola okusasula abakozi baabwe so my brothers and sisters mbasaba abakozi ba radio tubakole ki tubaleke ffe tulwane ebbato yaffe etereze eggwanga ebibanyiga bye bitukola ki ebinyiga abakozi abo aba radio bye bitukola ki bye bitunyiga naye because they are restricted okwogera ku bimu ate nga alaba omusaala gwe wali wagukola ki wagufunira kati ate naawe omwetaaga lwaki omunafuya omumalemu amaanyi oyogera ebigambo ebitakwatagana gyali ekitegeeza tugambe nti nno waliwo ababalimu abantu for example oli bw'abeera tugambe WNRM n'avuma Medi Nsereko ajja nyigira wa Nup anti waliwo abavubuka tiimu eri kusatitikisawusawo we baabeeranga oba kati baabakyusiza baŋambye baabazizza Kyambogwe waja tuuzeya abavubuka abo balinga abavubuka 200 oba 100 baba traininga to be their propagandist ayambala akakofiira ka Nup n'omuyita wa Nup n'ayambala aka FDC n'omuyita wa FDC nga sibe bamu kati n'alyoka akwata omuzindaalo nga guno n'ayimirira wano ng'ayambadde enkofiira ya Nup n'avuma obwakabaka n'avuma n'awemula ba Medi Nsereko abantu bwe batyo n'awemula buli muntu ow'obuvunaanyizibwa neyeeyita owa Nup kati bagamba abanupu bavuma abantu kati gwe bw'oba to analyzinga n'ogamba naye abasajja ba Nup bavuma mugenda tutamya ekibiina kumbe si baawe Nup mu nkola yaayo ey'ekibiina teyinaamu era nasanyuse nnyo Secretary General waffe Lewis Rubongoya bwe yagambye nti tugenda kusaawo leadership institution tusomese abantu era mugenda kulaba ebyo by'okuvuma bigenda kukyuka nga balaba bali abavuma abantu aba NRM bebateekawo nga balaba ate ffe version yekoze eki tetukyayogera ku bye bavuma tetubawa buki avuma ne mutamu wabudde tugenda ku point nzera enkola yange ku page yange ya Facebook nataddeko gondi post oba wagirabye ya Makolo Kavuma Defiance nti ngenda kutandikawo olutalo olulaga abantu nti abavuma abantu ku social media si ba Nup era nze bw'ovumira ku page yange nga nkublockinga beri kamba blocking ku page yange ne bwe nasigaza abantu 2 naye nga we can discuss issues ekitegeeza tugambe nti nno
abavuma abantu si ba Nup. Si ba Nup. Naye nga bwe bagamba mugenda kikola mutya okukiraga ensi. Nga bwe bagamba nti enda muwogo zizaala abalungi n'ababi. Tuyinza okubaako omu oba ababiri. Ne tugamba nti ku 10 kuliko omu. Kituufu. Oba babiri nga baffe. Naye nga bo tebaakuzibwa kuba gwe gye wakulira tomanyi simanyi yo naawe tomanyi gye nakola ki. Gye wakulira. Ensi bwetyo bwekola ki. Naye ensi etugatta. Kati ate ekyenjawulo ekiri ku social media yo bw'oba oyogera gwe ku page yo nobody limits you. Oyogera byonna by'oyagala. Ate nga ku radio si bwe kikola ki? Si bwe kiri. Ate era teri asinziira ku radio n'avuma. Kuba bw'ovuma ku radio nga bakuggyako. Lwakuba nti n'ekizibu ekirala kye tuyina bannaffe abali mu gavumenti bwe batulugunyizza ennyo abantu ne babba abantu ne bababuza obutuuliro. Ne bw'oyogera ku nsobi zaabwe mulidde enguzi nti mubbye enguudo temuzikoze nga bagamba oyo avuma. Address amazima bagatya. So nga tuwumbawumba CBS obudde buno erina kukola ki kuki ku bantu abavuddeyo ne bajja ataakinga. CBS nga CBS tejja genda ng'eyanukula buli muntu. Siri mwogezi wa CBS era sijja nkola. Naye ndi omu ku bawagizi baayo olw'okuba they have groomed me. CBS ejja genda mu maaso ng'ekola emirimu gyayo nga bw'eyina ogikola ki? Nze kye ngisaba programu ya Saturday ya parliament yaffe kubeerako aba opposition babiri n'abenaalimu bameka? Babiri. Sebunya abeerako n'omulala ne Honorable Bumaali Mpindi. Opposition nebaako na bameka? Babiri. Kati kyemuyita imbalance kyekiriwaawo. Anti bagamba ate bano be baleeta aba opposition ate nabo bakomerera nnyo aba opposition bannaabwe. Ekyokulabirako nti Abedi ffe twesortinga eno mu ntalo zaffe tuleme zitwala wali. Ensonga nkulu nnyo. Ffe twekole ki? Mwesortinga ng'eno mugende wali nga nti CBS beereeta ba kiwayi kimu ku bye tulwanagana nabyo. Kuba owulira ebigambo Abedi byayogerera ate principle birala nnyo nabyo. Kati ffe nnyini tulina okweseetinga Abedi tumuggyemu ebyo byakola ki? Byayogera. Oba Abedi yennyini bw'aba awulira akaluubiriziddwa agambe ekibiina kya Nup nkikoze eki? Nkitadde. Nze bwe nali mu FDC ne tulemagana nagikola ki? Wagireka. Abedi kyekimumenya okubeera mu Nup nga si mumativu n'ebyekola agiveemu tulabe Nup bwegwa nti Abedi yagivuddemu. No point nayo. Abedi yakuba Besigye okumala emyaka 4 consecutive nga alaga ensi nti Besigye y'omu ne Museveni era nga abayita beebamu. Oba otegeera? Kituufu. Kati akyuse akuba Bobby ate yamuwa kaadi n'abeera mu parliament. Nze seesimbawo. Nze ondaba wano. I don't believe in politics of electing. Naye ndi mu struggle gye nkola ki? Kubanze njagala better Uganda. Ensi bw'etereera teri kituleeta mu byabufuzi ffenna. Naye bw'etabanguka ffenna bye tujja okukola ki? Okugyamu. Kuba bye biri bisigaddemu akasente ak'obuki. So Abedi yeetereeze. Ye yennyini nze bwe mbeera bwe siri mu mativu nali mu FDC. Novaawo. DP bwe baagitunda twagivaamu. Lwaki mbeera we banyigiriza? Basebo ne bannyabo ensonga zeezo. For now nooza tetujja suka mpozi akatalekeka. Olina akatalekeka eri bannayuganda. Akatalekeka akasooka mu bufunze. Ffe aba Nup ne bannankyukakyuka bannaffe wadde toli wa Nup naye ng'oli munnankyukakyuka. Tukozese emitimbagano gino to mobilize. Bw'oba ogoba enjovu totunuulira kamyunga kasaze. Kaleke sigala ku njovu. Tugoba njovu akamya akasala tekatukola ki? Enjovu ye Museveni gwe twagala okuggyako. Buno obumyu obusalo obuvuma Bobi Wine buno obusi obumyumyumyu mubuleke. Ffe tudulinga kuba ne Bobi Wine alwana n'aliwa na njovu. Tukozese social media eno yayamba nnyo amawanga g'Abawarabu mu Arab Spring ne gakyusa obuki
omwana eyeyo kya mu Tunisia baamala mulaba ku social media ku Facebook Abatunisia ne bakola ki ne wano omwana yeyo kye Masako wa boda n'atalabika ku Facebook abaana batulugunyizibwa basibirwa obwereere ebyo bye tulina okwogerako okulaga abantu ensi Museveni wagikoze eki ffe buli lwe tulwanagana tuli nseenene eziri mu ccupa atulya ali atya ffe lwaki tulwanagana be balya n'akasemberayo ddala mwami Museveni gy'oli message ejje gy'oli bw'oba oyagala kugwa na Uganda nga Gaddafi bwe yagwa ne Libya ojja kifuna totiisiza ate simutiisa kubanga Gaddafi yakolera Libya naye transition yamukola ki yamulema Libya nesaanawo ne Museveni kyayagala okusaanyaawo Uganda bwaba kyayagala ajja kifuna bwaba kyayagala okugwa ne Uganda ate ffe tunaakigaana tutya kuba ffe generation yaffe genda mu nsiko eno generation si yagenda mu nsiko nze bw'ŋŋamba tukwate emmundu sisembera wooli it's a brain power era Libya yasuulibwa gavumenti yaayo yasuulibwa ku brain ki power ne Museveni tujja kukozesa brain power eyo tukusuule and you are on the whole ali ku hall kati ku kisenge mumunyigiriza ba ku kisenge byonna abutaabutana bubutaabutanyi Abaganda bagamba obutaabutana ki basebo ne bannyawo tetujja sukkakaawo nsonga zeezo ere bulungi mweraba bo basiibuza nnaku ebigambo bitiisa oyagala beta Uganda sikiriza ntumire ku president wange tumira sebo president wange Kyagulanyi Bobi Wine sentamu yonna gy'oli beera mugumu basajja bo gye tuli tujja kwanukula era tujja kulwanagana n'oyo yenna alowooza okwolekanya amafumu tujja kulwanagana naye by all means kuba gwe ttaala yaffe esigadde sijja biddamu ebigambo ebyo mbeere bulungi mweraba